mutembeeyi ofa era bwandabye nga mbuuza agambye nfudde era mbuuziza kibuuzo kimu naga sijja kulinda bibiri kuba mbadde n'ebibuuzo bisatu ndowooza bwe nkoze engalo ssatu n'amanya nti omusajja aleeta ate ako akabuuzo ke nsoose ke katono singa mbuuzizza ekyokubiri n'ekyokusatu ensasage eyali dudumye wano kakati nze abamawulire olumu boogera amazima kati gano mazima naawe olaba kirabika naayo kawagambye bato yakuyimba bato bweba yakuyimba ate Sindi ayimbidde emyaka 2 oli amaze 2 ng'azina ku kwejo kuliko 10 ng'ayimba kale alina hits nyingi n'ennyimba ze tezinanyikira mu mitima n'abawagizi ba Sindi bangi okusinga aba Sheebah because Sindi ayimbidde emyaka mingi omwana yalina emyaka 5 nga Sindi ng'ayimba kati alina emyaka 25 era bye bagenda mu bato kati Sheebah tannazimba nnyo audience eyo Machaza amaze emyaka 10 ng'afulumya buli kaseera ne oli yayimba dda kiringa bw'okola olugambo n'onyanamiriza mu myaka nga 8 nze ate batonsobola kuba ndukoledde 22 naye bato basinga bakulabako nga weetonda gye buvuddeko emirira ku TV n'ogamba nkwetondedde olutalo luzzeemu buto bayita yakusonyiwa nze namwetondera Sheebah nansonyiwa era byali ku TV live kati sitegedde bw'asitudde obusungu n'adduka ne mu lukiiko ne bato n'esasika Sheebah agamba yamuyigiriza naye music yamukubye era buli mwaka afulumya ono yadda mu byakuzaana anti kaakati Sheebah mukyala mufuutya n'omulimu gwenkola guli professional olw'okwogera amazima n'ogaana neremererwa yamanyi President akatono nnyo kamayike yange tuwaye mu katono President okusokera ddala eyo omukyala anyize n'agira ate bye nayogera nabyetonda bwe yagamba nti byali bituufu awo kati olukiwulidde nadduka kuba takitegedde nina ebwino omulala nze ndi dictionary bwino tanzigwamu obuuzabuuza kibuuzo nga kijja ebirala kambireke nti bato eri wakati wa kuyimba naye ng'ate omu muzinyi omulala muyimbi kati olabira ddala oli agenda kulabisibwa tewali kirala comparingira ku mpisa za Sindi ne Sheebah omaze emyaka 2 mu mawulire kakati Sheebah ali reserved nnyo kakati ekibuuzo kya Seguya president w'olugambo nkigattako ekibuuzo kya Simon munene w'omu kibuga n'ekigattako ekibuuzo kya Alan Cruz kakati ekisooka abamawulire kano sike kaseera kaffe okufuuka basitamu eno business tuleke basita basigale babiri abere Sheebah ne Sindi ekyo tukikkirize mweno business esaazi zino kyetulina tulina basitabo Sheebah na Sindi be basita be tulina kati originally the plan was abamawulire buli omu akyuzinga eside era walaba Douglas ne Zahara bakikoze bulungi kakati kuchoosing side for hype yeah era wedalanga Zahara agamba Sheebah nga ne Douglas akola awageri kakati ekisooka bateno okubeerawo egenda tambulira nnyo ku bamawulire oba ntegeera kakati mu kutambulira ku side yaffe ate eyinza okuzingama singa ow'amawulire ovaayo no identifying with a certain side kyova olaba ndowooza bye mutapulaninze ebibuuzo yadde bina kuba byabawagizi but yeah actually I remember nengeerabeko nga Douglas atwala Mike mbawagizi era ono mwana wa Galaxy Flow yalabisenga omutiitizi naye yalabisenga mugezi nnyo n'okusinga ne be yakopperako okukola byakola yagambye nze ndi wamule saagala siina side ekibuuzo mwabadde mu kayipinga ani yabuuzizza ku Sindi nti yagwa anoonyeza kwambukira kwono ani yakimubuuzizzaako ekyo mwabuuzizza ono kuyimba live mwabuuzizza ono ku kuzina Sindi ani yamubuuzizza ku byokugwa wembanga mwade mwagala kubalansinga kusala side kubanga kale tugambe nti buli omu yafunye side nga mubuuza bituufu Sindi ebituufu ebyani yabimubuuzizza mwade mulese mazima ku table amazima waki mwalese ga Sheebah gokka so abamawulire njagala mbawulira ekintu kimu bateno okubeera successful ina kutambulira kuffe ne mwesonyi obwasita mu business eno mugirekere basita tusigaze babiri mwe mukole omulimu ogwammwe omusobola okujja n'osudiya osobola okujja n'okola analysis ezizo naye tozireetanga muwagizi you'll seem biased wakati Seguya ogenda kudda ddi otuwe side embi eya Sheebah eya Sindi ng'omaze okutulaga nti Sindi ye muyimbi ye kano dansa
omaze okwe-establishinga facts zo zonna ozitaddeyo ono otulaze nti dance ono ye muyimbi kati ono muyimbi kikyalina ekibi kubanga dance tasobola kukompitinga na muyimbi oba omaze okukamalamu naye ngeni gundi yabadde nnungi pressure yabadde nnungi we loved the fire twagala violence yabadde fire y'amannyo naye njagala kusaba Jeff yonna gy'oli ekifuula appropriate omulungi ebyo byatandise kusigalawo omuzadde ffena bye tutambulira ku bazadde baffe tebabyagala they were forced to accept who we are ne batusupportinga kati kkiriza nti bato yazze but for this particular project Sheebah akwetaaga kubanga yeetaagayo omuntu amugamba Sheebah onyize kati sirikako kubanga we tunaavuga project eno bwetinga munyiivu n'okuyimba kujja mulema ate okunaamulema kigenda bba kibi nnyo kyebaagala kijja bba kituukiridde tumalirize so mpe birthday ya mama wange bannaye lugambo tumalirize ne birthday ndowooza tuveeyo tumalirize tanajja katusooke tugende kunaakomawo Oba celebrities